kakati Haji ekibuuzo ekinjo ky'essaawa eno era ndwakinzize ow'omuwabuzi wa pulezidenti y'ensonga y'okuba nti olwaleero tuyina eyabadde amuvuganya Bobi Wine ng'alaga nti yeekwese. Kakati poliisi egamba teri yamunoonya, teri alina kyamwetaaza. Komaawo Haji bagamba tebamwetaaga. nkugambye gw'oli musiru amaka ge tebaliyo nemba n'abeesimbawo nga bapulezidenti nabo maka gaabwe gatwegali toddayo nakulepoka nakyo tiyaloisegirira ekitegeeza nti naawe akuluma omunoonya gwe buleke ekintu wato kyagala fe Qur'an etugamba kirabe kikyawe kidibye gotulabe kikakanyiza okulonda okuzeeko nga tesikwamaanyi kukubira abantu gye balondera ati mwatuyise kolona ate kati mutukuba miggo baleke beeronde ne banalonda 7 banalonda be baagala ate kijja tuyamba muyize bikiba mukamwa ka muzeeyi naga nti oli yenna omusibe ali mu kaduukulu nga lwa byabufuzi oba yakola ensobi bateyakola nsobi bakiki ateereddwa akalulu twakawangula mu bitundu ebimu mu bukakamu abalala mu bitundu ebimu mu bukaawu kubanga n'abalala bali mu malwaliro kale keetaaga nnyo okusengejja okubuuliriza nga nkola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala lya infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banoonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kkubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banoonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kkubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Bannyabo ne bassebo abatulaba okwetoolola ensi yonna mbeebaza okubanga mutugoberera. Ndi n'omuwabuzi wa pulezidenti Ali Haji Nadduli wano mu makage e Luweero. Kakati Haji okusookera ddala nkubuuzaako weebale kwekuuma. Amiina. Era ne Katonda kwayongereza kubanga emyaka gyennyina 83 si kyakulya. Sijja kubeera kakati Haji ekibuuzo ekinjo ky'essaawa eno era ndwakinzize ow'omuwabuzi wa pulezidenti y'ensonga y'okuba nti olwaleero tuyina eyabadde amuvuganya Bobi Wine ng'alaga nti yeekwese tali wakaawe. Ensonga eno oyinza gyogerako ki? Kaakati ensonga eyo nagyogeddeko emabega eyo nentegeeza nti nze nalabye katambi muka Bobi Wine oluzinda lwe bamuzinda ne beetolola amaka ge n'atulugunyizibwa nkiraba nga kikolwa kibi nnyo. Byabakama takyogeddeeko, gavumenti tekyogeddeeko, si prime minister tavuddeeyo. Kakati n'otunuulira nga buli organ ate be nagenda okuwulira ebya mutabani ng'ate bikanga bukanze tinkwade saawa 2 mu nnyanga wotoweyanjudde ate ow'amagye avudde ludda w'okuyingira mu kulonda ow'amagye amakamanda nga buli oteeka gundi kombati eyo ku mubiri okiza gwe okubanga oyogera byabufuzi. Kale nno n'olwekyo nno okubanga taliyo ekyo kikulaga nti waaliwo obuzibu era obuzibu bukyaliwo. Era bwebanga sitinabakubaayo mukulu abyegaana aba abisangalawo nange simuwa magezi kulabika. Wafune ki
bwe batulugunya mukazi wo nga oddawo ng'ogenda era n'omukazi yamugambye katambi kali nti bw'obanga okuddako ku lwange todda ngakati gwe oyagala adde akole ki kakati poliisi egamba teri yamunoonya teri alina kyamwetaaza komaawo haji bagamba tebamwetaaga nkugambye gw'oli musiru amaka ge tebaliyo nembalina abeesimbawo nga bapulezidenti nabo maka gaabwe gatwegali ate kali kiki baba tamwetaaga banoonyayo ki kati alina akapya ke yakoze alabikira mu bifo ebyenjawulo ebyo bino ebyammwe byobuvidiyo bwemwe bwemugenda mukola obwo nabo bwakuwudiisa abadde amulondoola egindi olema okumunoonyezaayo omugaa nti munoonyeza egindi yalabise lwaki alabikanga mizimu abuze wano ate gomba n'alabika oba yalabise okwekweka kike self protection kakati gwena toddayo nakulepoka nakyo tiyalabise egindi ekitegeeza nti naawe akuluma omunoonya gwe buleke ekintu wato kyagala fe Qur'an etugamba kirabe kikyawe kidibye kakalulu kakutambulidde katya muzeeyi okulonda kuno kwabadde nga ffe Buganda tuli omugoyo bawaata lumonde ne bamufumba ne bafumba ebijanjalo ne bijja baba bagadde okuteekamu n'akamonde ne bakateekamu ne bagugotta kaakati tobuuza nva kubanga lumonde emmere ebijanjalo nva byonna bijjidde waki wamu kale no n'olwekyo nno nawano akalulu ketuvuddemu kabadde amalgamative nga kalimu ebirungi kalimu ebibi ate ng'ekitunyiiza beba bakakutte mu ngalo okubulako kyannyonnyola ng'ekyamuteesaawo mukama awaamuyambe nga mu kumuyamba okwo aluŋŋamye ebigenda maaso akalulu gwe kuba kweyambula buyinza n'obukwasa abantu timulonde bumwagala babakulembere gwe mulimu gwe twalina ate ne ba opponenti nga nabo balina ekigendererwa nti ate abo tetubaagala kale akalulu twakawangula mu bitundu ebimu mu bukakamu abalala mu bitundu ebimu mu bukaawu kubanga n'abalala bali mu malwaliro kale keetaaga nnyo okusengejja okubuuliriza naddala n'otuuka awali amalwaliro olabe ku bantu kye baabayisa awo nze mu kalulu kano ketwawangula nasinga kunenya byabakama omulamuzi nti abasirikale bwe baamuwa baalemwa okukuuma amakubo okukuuma ebifo okukuuma abantu buli bantu ne beeyisanga bwe baagala ne olowooza ekintu bakiteeka kwani bakiteeka ku gavumenti yaffe ya NRM bakiteeka kwani kubanga wano sikakasa nti waliwo siyagala obote naye siwulirangako mu kutu kwange agamba ti obote yabaka ekijambiya n'abaka embuukuuli n'ajja kuba omuntu n'afa tikiriyo naye olwaliro tugamba tutya ti obote yatta abantu kubanga gwabeera ku toopu gwobeera kamanda era gwosookerwako okubuuzibwa biki kale nno akalulu twakawangula abantu basalawo kubanga nane nakenyigiramu nempitanga abantu wano naddala ng'ate mpita abantu abo abakwatibwako ensonga gye twajja nayo bannanyini kuleeta gavumenti mu kisero kino tukole bwe tuti nabo ne bagenda gwatulaba natuuka n'ekiboga nab'ekiboga bajjawa
ne tukola strategy gye tunaayitamu okuwangula akalulu nenga tukawangule nenga by persuasion. Muzeeyi tajjangako mu byalo najjatukuba migga atuleete batutendeke. Yatuukanga butuusi n'ayita gundi ne bayita gundi ne bamuyitira gundi bayiseemu. Akakampu ako ne kaggulwawo ne katandika okusensera ne kalandira ddala. Kyobola bubote yabeeranga eri ng'atudde naye nga tamanyi lumbugu lutambula mu nnimiro nga talumanyi. Kale omulimu ogwo gwagaana naye nga twebaza abantu abasalawo bwe twasemberera ne bategeera ebibagambiddwa ne bafolowinga ebibaweereddwa akalulu ne kabeera bwe katyo. Ate awalala abantu baffe ne basussa akakiiko akalondesa obuyinza n'amaanyi ne bajja n'emigga emisana ne bakuba abantu olugozi ekkuba kikikuleese kiki. Kale abantu ne baleka enziro empanvu. Awo weetaagawo dialogue wakati w'abooludda n'oludda. Gavumenti yeetondera abantu abo olw'ebyo ebyaliwo bireme kusebengerera busebengerezi naye ng'eno wansi tubyogerako naye nga waggulu tiri kanyego. Batukwatizeeko tuleme kubeera bakyeyogeza twogera ku lwaffe kubanga ebikolebwa baabiraba. Ate kijja tuyamba muyize bikiba mu kamwa ka muzeeyi naga nti buli yenna omusibe ali mu kaduukulu nga lwa byabufuzi oba yakola ensobi oba teyakola nsobi oba kiki ateereddwa. Emirembe gijja kuddawo era emitima gy'abantu gijja kutereera. Tajja kutambula mutala ku mutala, tajja kukola atya naye alirizinge the political captives. Wano bwe yagamba nti bannange neetondera Abaganda olw'ebyo ebitagenda bulungi. Kyazze mabega ebintu bingi ebyali rubbish out. Tiyagize ekintu yeetonde nti kale katutunuulire new moves zinaaba zitya. Kakati ate bano abatukoze ne babanga abalibiri windinga nga babizze emabega tubidde mu buto. Kale n'olwekyo okulonda okwo kujja kweyongera okuba okulungi kubanga nebimanga ntambula butambuzi. Ekikulu nti ntambulira mu UC tebeeramu bantu balala naye bwe tubeerawo tukuŋŋaanidde tunywa kacyayi mu woteeri oli n'atemyako n'aleeta mubyogera otunulira congregation. Kaakati bw'oba oyagala kukola analysis isa amaaso obale tutubaddewo 15 olowooza abadde basemba babadde babeka nti abasemba babadde 4 abawakanya nti 11 goma nti ekyo kikyali waasi. Abasemba bali bameka nti abo abadde 10 abadde bafuguma nti 3 nti yesu abantu bagenze bategeera. Kale nga abantu babadde bategedde ekintu ekyo n'okumanya gavumenti yaabwe nzinto leero muzeeyi namugamba nemuga nti gwe kikutta olonda bambega batabanyi be yabufuzi. Yayagala kuwulira kimu Museveni mulungi Museveni mulungi alyoka akuleetere no sooka oyite eri olyoka ojje ng'omulaga nti kaakati kenjagala tulage ensonga ezitukayanya ng'ojjojjawe nti bagikola bulungi nga bwe nkunyonyodde wano nti bw'ogaa nti tulinako kituprotectinga from the gains. Buganda twagenda mu nsiko nga weeri nti kati teriiwo weeri. Twagenda mu nsiko nga kabaka waali nti taliiwo waali. Embiri zaffe n'enkiiko zaffe zwazimba zaaliwo eziri nti kati tizadda. Gutandikiraawo leka kuprotectinga kyotomanyi ekyo kyotalaba
nga tokitegeera kireke naye tandikira ku kyotegeera kino kyatugasa nti kyatugasa gwe tulaba ekikkakanyiza okulonda okuzeeko nga tikikwamaanyi kukubira abantu gye balondera ate mwatuyise kolona ate kati mutukuba miggo baleke beeronde ne banalonda 7 banalonda bebaagala balirabireeyo nga tebabagasiza kale nno okusalawo okutyo obudde okulaba bwe kutyo ebyokukola bikoleddwa NRM byekoze bingi nga mu ebyo ebituweereddwa ebikoleddwa kubanga nze mbadde mukulembeze amasomero gaffe bagagambula ne bagatwala ne gagenda gazimba ewaabwe bebadde abaleetawo puroguramu eya SFG School Facility Grant netuzimba amasomero nagazimba nnyo netuzimba amalwaliro nentuka ne ku ddala lya stage eya health center 2 nekatuwulira bazipromoting ogwo mulimu gwajja mbaddewo batuwa restocking grant program okuzzaawo amagana ge baalya nze omu mbadde nga ente 20 kutandikira ku 28,335 ku buli gombolola bazeewo amagana naye bandyamu olukwe ate nga zembawa yabojeddwa omusota ne bagamba nti gwemisota girabayo zange zenagaba nga baziridde ate bazitunze naye entamagana nyinako omwami omu ali nnyimbo awo gwe nawe nti namutukako ng'alina ente 10 kiraalo naga nti ezo zimu ku nte zaffe ziwatuwa era olaba ne bwe natuuka okuwa abakazi abazadde abaana okubawa ente nabawanga ku ezo bwe namala okukiraba nti abasajja bazitunda ne bazinywa naga nti nze njiwadde ggwe n'omwana wo naye oli agikwatako mundeetere kale nno eyo n'obiraba kaakati ate ekyo kyetaaga kuyitamu ffe abasomesa okusomesa abantu abo okubayitamu okubalaga nti gains si kitole butole ekijja ne kikugwako n'olyoka ogaininga naye ebyo ebikolwa ebizze bikolebwa okuva emabega era ebikuyambye gamba nga okubuuza omuntu nti ddala obanga tewali kikoleddwa twayingira mu lutalo mu 40 nga Buganda mu ssemateeka mweri nti twayingira mu lutalo mu 40 nga kabaka waffe Mengo gyali nti twayingira mu lutalo nga Bulange yaffe ekyali Bulange nti yali Republic House nakati bwekyali nti twayingira mu lutalo ng'olubiri lwaffe baluyita Malire Barracks Munyago kyanfuna kya Munyago nakati bwe kiri nti kaakati sooka onyweze ebyo tulyoka tutegende n'ebirala kuoba otandikira omuntu bwe tusomesa nga tusomesa geography tusomesa algebra batugamba nti bw'oba oyagala nga bakugambye nti 0x okugattako y kyenkanankana 15 sooka onoonye x yali ezitowaki akugamba tandikira ku known numbers tandikira ku known numbers ojja kufuna unknown kaakati abe NRM ne gavumenti tugireka kubanga bano babaka boogera bwogezi gavumenti ye implementa batandikire ku ebyo ebyasinga oba ebadde bikyasinze okuba ebyenyiike gye bali obunyazi bw'ettaka bukomezebwe ddala kubanga bukoze layini mu balamuzi
mu bapoliisi mu baki paka waggulu era kyobola nti mugamba agenda waabwe kubanga amanyi gyagenda okuyita waabwe. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road.